Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Olwaleero katunuulire ku bigambo by'omumanyi omu ng'atusiigira ekifaananyi ku nnaku ezisangibwa mu nsi muno. N'atugamba nti adduniya thalathatu ayyaamin, ensi eno erimu ennaku ssatu: olunaku olw'eggulo lwayise, olunaku olw'enkya lujja, n'olunaku olwaleero lwe tulimu kati. Z'ennaku ssatu. Naye olunaku olw'eggulo lwasaanyeewo, lwagenze n'ebyo byonna bye twalukoleddemu, kabibeere birungi oba bibi. Naye buli kimu ku birungi n'ebibi tugenda kusasulwa, tugenda kubalibwa ku byo. Ekirungi osasulwe bulungi, ate ekibi oba oliawo olindirira ekibonerezo kyakyo. N'olw'ensonga eyo tusaanidde twenenye, tusabe Katonda okutusonyiwa, ne bannaffe be twasobezza mu lunaku olw'eggulo nabo batusonyiwe, kubanga olunaku terugenda kudda kubaako ky'olukoleramu. Olunaku olw'enkya lwe lunaku olwokubiri. Olunaku luno tomanyi oba olunaku luno lugenda kukusangawo ng'oli mulamu oba nedda. Era tomanyi olunaku luno lugenda kukusangawo ng'oli mu mbeera ki. Oyinza okuba nga eggulo wabadde mulamu bulungi, naye olw'enkya lugenda okujja ng'oli muyi. Tomanyi mbeera gy'ogenda kufaanana. Katonda y'asinga okumanya embeera eyo. Tomanyi wa ogenda kubeera, tomanyi ki ky'ogenda kulya nkya, yadde baabeera bakikutegekedde awo wennyini. Kisobola n'okukulemera ku ssowaani, olw'ensonga si kye kyakuteekera oteekerwa. Allah kyava tugamba mu Suratul Luqman aya eya 34 ng'essuula eno eya 31, wama tadri nafsun maadha taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Era teri n'omu amanyi kikyagenda kulya lunaku lwa nkya, era teri n'omu amanyi ttaka ki kwagenda kufiira, nsi ki mwagenda kufiira. Mazima ddala Allah ye mumanyi asinga abamanyi bonna, y'asinga okumanya ensonga zaffe zonna, era yekakensa. Kale nno olunaku olw'enkya la nadiri aina sanakun, tetumanyiwo gye tugenda kubeera. Ate kiteeke mu bwongo okimanye nti oyinza obutalusanga. Ne wabeerawo olunaku olwaleero tulimu. Kale nno mwana wattu, akadde k'oyina ke kano kennyini k'oyogereramu. Nga bwe ndi mu kwogera kati, ke kadde ke nnina, kubanga osobola okuba nga oyina ebigambo by'oyogera naye ebigambo ebyo n'otabimalaako. Kikulaga nti n'olunaku olwaleero nalwo terugenda kubeerawo lubeerera, lugenda. Osobola okulumalako, osobola obutalumalaako. Kati akadde k'oyina keeko kennyini k'oyogereramu, k'okoleramu emirimu girongoose. Longoose emirimu gyo, tulongoose emirimu gyaffe. Egyo Katonda gy'ayagala era gy'asiima. Ate tugezeeko nga bwe tusobola okwewala ebyo byonna ebimunyiiza. Olunaku olwaleero lulwo, osobola okubaako ky'okoleramu kirungi kitya, osobola okukikola mu buli mbeera yonna. N'olw'ensonga ekoleramu ebirungi, saala, weeyise bulungi eri banno b'owangaala nabo. Jjukira Allah akadde konna, mutendereze, osobole okunyweza enkolagana yo naye Allah subhanahu wa ta'ala. Weeyise bulungi eri bazadde bo n'ab'eŋŋanda zo abasigadde mu lunaku olwaleero. Tuukiriza ebyetaago by'abasiraamu banno. Muganda wo musiraamu, mwannyoko omusiraamu, tuukiriza ebimu ku byetaago byabwe, tubayambe, tusaddaake. Teekawo program ey'okusoma buli lunaku Qur'an, obeeko ekitundu ky'osoma, aya mmeka z'osoma olunaku. Kiteekewo mu lunaku olwaleero mw'osobola okuddiŋŋana n'okuteekawo enkolagana ennungi ne munno gwe mwasoowagana naye, musonyiwagane. Weeyise bulungi eri mukyalawo, teeka essanyu mu mukyalawo, teeka essanyu mu bbaawo, teeka essanyu mu baana bo, n'emirimu emirala mingi emirungi gye tusobola okukolera mu lunaku luno. Saddaaka, bw'onookola ebyo ogenda kubeera omuntu agenda okwesiima mu bulamu buno obw'ensi, kubanga ffenna akadde konna tugenda. Naye jjukira nga aya eno Suratul Maida nga y'essuula ey'okutaano mu Qur'an aya ey'omwenda, Allah atugamba wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu ssalihat lahum maghfiratun wa ajrun adhim.
Allah yasuubiza abakkiriza ne bakola emirimu emirungi nga gye twogeddeko. Yabasuubiza ki? Nti agenda kubasonyiwa ebyonoono byabwe ate abawe n'empeera ennene, ng'empeera ennene yeriwa mwana wattu yejjana. Kale nno ffenna twegattire wamu tugambe nti Allahumma inni as'aluka husna al-khatima. Ayi Allah, nkusaba ompe enkomerero ennungi, nkusaba ompe enkomerero ennungi nga nva mu bulamu buno obw'ensi. Webale kuwuliriza. Assalamu alaikum. وهيهات يا صاحي تخفي الندوم تهجو